Shiba Kalungi ne Spicy Diana bafaaki. Shiba Kalungi ne Spicy Diana bafaaki. Olunaku lwa leero olutalo lwa Shiba Kalungi ne Spicy Diana si lwakuggwa kati. Shiba Kalungi bw'avuddeyo n'alangira Spicy Diana ebigambo ebirese Spicy Diana mu maziga. Era nga abawagira Spicy Diana bali mu kavubo ka kulwanagana n'abawagira Shiba. Banenno nga balabikiddwako ku mikutu egy'enjawulo nga beerangira ebigambo. Ngamba aba Spicy n'aba Shiba bali mu kwerangira ebigambo. Era nga ye Shiba akkaatiriza mbu Spicy Diana bw'ataakomya ebyo byonna byakola ajja fundikira nga talina kyafunye. Ng'ate abalala bagamba ye Shiba bw'ataalekerawo mutima mubi mutima muvundu naye ajja kukomekkerezaayo. Baalabye abanene engalo, baalabye abanene mirembe engalo. Tugenda kubanga tumenyaamenya ku bikwatagana ku bano abawala ababiri. Kiki ekibatta? Bafaaki musajja kiki? Jeff yayagalako ku Spicy oba nedda? Shiba tali mumativu, alowooza abantu abalala bakola nabo omulimu banaagenda ne bamubbako bbaawe oba nedda? Yenze Sheila Adita. Atannaba kusubscribinga ku YouTube channel yange osobye obutambi bungi nnyo. Ky'olina okukola subscribinga, kwata akadenga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira commentinga manye endowooza yo ku butambi nga weebute. Olunaku olwaleero tuzze ne Spicy Diana teekako ne munne Shiba. Olutalo lwabwe bweyongeze. Era nga gye tuvudde tutandise okutegeera bano bafaaki. Entabo eva ku ki? Sente, nnyimba, kumanyikwa, musajja, butayagaliza, kiki ekibatta? Gwe tuula ku katambi kakyeyalinge yitabanna abalala. Shiba ayimiridde ku mukutu ogumu kwe babadde bamukyaza n'agamba nti nno Spicy Diana lekeraawo okubeera n'obujja. Era n'ategeeza n'agamba nti obujja kye kintu ekibi ennyo Spicy Diana kyalina ku mutima ekimuleetedde okukola byandibadde takola. Era n'ategeeza n'agamba naye ng'omuntu Shiba yayinako ku bujja, naye yatuuka n'akitegeera n'agamba essaawa y'omuntu weeba etuuse eba ekoze eki? Eba etuuse. Era ye n'agamba nti ne bw'onookola obujja ne bw'onojjayo enjala n'onyiiga ku ekyo munno kyafunye n'otandika omulimirira n'omwogerera ebigambo n'okola buli kimu ekitasaana, togenda kujjawo guli mukisa gumeruse mu bulamu bwe. Era n'ategeeza n'agamba Spicy Diana gumiikiriza ate era osiima ekyo ky'olina. N'amuwana n'amugamba oli muyimbi mulungi, oyina erinnya eddungi ly'okoleredde, oyina akasente akawera, ofaaki nange, onjagaza ki? Leka Shiba abeerewo. Buli omu ayina omukisa gwe. Oyinza okuba nga wakola dda n'otatuuka ku ky'oyagala. Omulala n'akolera emyaka 5 n'atuuka ku ky'ayagala. Wabula nga waliwo n'abakolera emyaka 10 okusobola okutuuka ku kye baagala. Naye w'olaba nze nkifunye, lwaki ate onyiiga nnyo? Kati mmwe abalaba akatambi kano njagala mumbuulire lwaki abakazi n'abakazi tebakwatagana? Era ekibaleetedde okuba nga beesongamu nnwe. Waliwo eyagambye essaati Shiba kyagamba nti buli muyimbi anaawalana ye, yasooka tugamba nti Sindi amuwalana, ate eno Spicy Diana, ate eno, ate kino ekyo kino. Nze mmanyi ekintu kimu nga Adita nti omukwano gw'abaana abawala teguliiyo. Kizibu nnyo omwana omuwala okubeera ne mukwano gwe. Musobola okubeera mukwano gwe nga museka, naye wadda emabega oba tokyali mukwano gwe, naddala ng'olina ky'omusinga. Abaana abawala abasinga tukulembeza nnyo obujja, tukulembeza nnyo ensaalwa, tukulembeza nnyo omutima omubi, tukulembeza nnyo okwegomba, tukulembeza nnyo amalogo, tukulembeza nnyo enkwe, tukulembeza nnyo enge. Kyova olaba ebiseera ebisinga emikwano gy'abaana abawala we baawukana buli muntu yenna amanya.
ekitali ku baana balenzi ti omwana omulenzi asobola okwawukana ne munne nga bw'olaba Chameleone ne Bobi Wine nga bw'olaba Buchamanyi ne Bobi Wine oba nga bw'olaba Bebe Cool ne Bobi Wine ti kizibu nnyo Bobi Wine okujja n'ayogera ebyama bya Bebe Cool kizibu nnyo Bebe Cool okujja n'ayogera ebyama bya Bobi Wine naye nga bonna balina kye beemanyiiko eky'omunda wano twalaba Winnie Wamami ne munne baavayo ne batuuka okugamba nti babasala n'eddagala ku ssusu ekintu ekyawawaaza buli omu kati wano ne tugamba kigasanga ky'abaana abawala okwekolako emikwano nze mbadde ndowooza buli mwana muwala yandibadde nga nze saagalira ddala mikwano gy'abaana bawala bw'oba ondaba wano tebankolera si bakyali bange nkoma babuuzaako lwaki nti sisobola kukola ebyo bibasanyusa ate era sisobola kufuba nnyo kusanyusa kitonde kiwala tusobola okunyumya ne tusekamu ne tusobola kubeera nakiri kya munda nti tubeere ba mikwano nnyo simanyi oba ontegeera bwe kityo we kiri ne Shiba ne Spice Diana kyonna kyonna ekibatta Katonda y'amanyi tusaba Katonda abakwatireko muleme kweswaza kubanga muli bantu bakulu nsaba mukube mu mitima gyammwe mulowooze ku bantu ababawagira bagenda wulira batya mu bikolwa byammwe ate era Shiba ekintu ky'okoze okuvaayo n'otandika okwogerera mukazi munno ekyo nakyo si kirungi ate era nga tusaba Diana ate aleme kukoppa Shiba kuvaayo kutandika kwogera bigambo biswaza ebintu ng'ebyo mubyogera ffe ng'ababalabirako wetudde ntugamba ebyo tebirina magezi omukazi avaayo ate anayogera ebintu ng'ebyo ebitawa makulu omukazi avaayo ate anayatandika okweyogeza ebyo ebikazi byonna tutandika kubwogerako bibi byereere yenze Shila Adita njagala mmanye kikyolowooza ku katambi nga kano Shiba kyakoze kirungi oba si kirungi ye Spice Diana wanaawulira ebigambo bino agenda kwogera ki byonna katubirinde yenze Shila Adita embagala nnyo